Beeki omukwano gumubisse amaaso. Alabiseeko ng'abuulirira mwana mulenzi afune omulimu atandike okukola ku byonna by'ayiseemu. Naye engeri gy'alabamu omwami ono bagenze mu maaso okwepromisinga future wife and my future husband. Era amubuuliridde n'amugamba okole ove mu ba oggi mu ba obbi abakuwaayo omutwalo. Ebyo by'osuubira nti bikuzimba tewali we bikuzimba, anti y'ensonga lwaki n'olubuto luno walukase luveemu, kubanga tetulina gye tugenda kufuna buyambi nga tuli ku zero. Ekyo kyagala kibeerewo mpaka ddi era kigenda kkoma ddi? Omulenzi asigaddewo awo nga yeesooza, abaffe famire eno eriyimirira. Katulindirire. Omukyala Tenda asisinkanye omwana nga awummuddeko mu ntebe oluvannyuma lw'okuhavinga breakfast. Waali tewalongooseddwa naddala ddala omwana ng'ow'obuwala ezo tezibeera mpisa. Era amugambye situka olongoose ku dining ne we twakoledde ki neewetoolodde ennyumba ebeere ng'enyirira. Nga bwe banaagamba nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Omwana Louis alemeddemu empisa y'okwegulumiza ey'okulemera mu violence at home okubeera ng'aleeta obutabanguko wano na wali. Anti asanze muganda we ng'akola nga bwe bamugambye n'amutegeeza nti mpulidde ka maama ko nga kaggamba olongoose wano gino emirimu si gyaffe. Apakuluddemu yenna bread n'amusula wansi n'aleeta amasepiki gabadde aggyeewo n'agazaawo kwegamba dining n'agireka ng'agikyankalanyizza nga n'okusinga bwe badde ng'amugamba mukwano bino si byaffe talina kulagira. Tayise amugambye wembijjawo nvaako ki? Nze nakooye obuvuyo nakooye embeera eno. Wadde twaganye okumuyita maama kale tumuwulirize kubanga wajjukira ebigambo ddadi bye yatugambye. Daisy yatidde dda lwe bakwata ebintu ebyo ne babisuula ku ggeeti gwe abadde mu mansion ng'olaba talina gy'odda. Ojjukira n'otandika okwejjusa. Daisy obwo obudde tabulinze, asazeewo agondere ekigambo kya maama alabe ng'obulamu bugenda mu maaso. Babadde bakyali awo n'abazadde ne batuuka era Daisy atandise obipakulayo mangu mangu n'abizaamu. Balabike kulabirawo mbeera yonna yonna ebaddewo. Mami atandise okuteesa ng'agamba Louis leero gw'ogenda otufumbira lunch, emmere twagireese dda na buli kimu kyonna kitegeke. Wabula ddadi abadde ng'eyeesiseemu mu mbeera eno ng'alaba emirimu mingi abaana be tebamanyiira kukola. Louis alabise ng'akisanyukidde ekya ddadi eky'okuteesa okuleeta omukozi. Mami w'ewaka n'agamba mukwano tewaali mukozi agenda kuleetebwa nga ffenna basatu tuli wano tukole bukozi timetable. Kye nnaasangangaawo kye nnaakola buli omu amanye nti ejjange ngikola bwe nti ne bwe nti. Ddadi akiwagidde n'agamba ya nabo bakazi banaayiga ddi okukola emirimu ate bagenda kufumbirwa. Effujjo omukyala Tendo ly'ayina si ye nannyini kabina ne Louis si ye nannyini kabina, amulabyeko ng'amukuba bbampa awo ndowooza ng'amugamba mujja kuntegeera. Amaka gaafuuse bbebi. Bulijjo ddadi ayogera n'asirisa omukyala naye oluvannyuma lw'omukyala okulaga determination nti nno nvaawo ŋŋenda kulekawo kankulekere abaana bo. Omwami yakyuse yazuukuse. Twamulabyeko mu episode eziwedde ng'ali mu kufuutula muganda we waka amugamba genda sijakwetaaga nsonga ki? Kubeera against mukyala we. Daisy atunudde embeera eno. Louis n'agitunuulira n'agamba kiki abange kye tuzzaako? Ndowooza tuzzaako kwoza bwale bwa munda ate kati gwe tugambe ki? Omuntu ng'alabye ye yamaliridde yagambye agenda kulwana. Daisy ali mwebaza oluvannyuma naye kati ndabanga naye atandise okupondooka nti mu maaso awo ogenda kuba obiraba. Yatandise olunaku ng'ategula ebintu afundikidde n'ekyemisana yakifumbye. Omukyala ono maama w'aba Louis akyaddeko. Ewa mukyala munne mukyala Alex ne beegayaamu n'amunyumiza lwaki wava ewaka bwe bityo. N'amunyumiza embeera eri ewaka bw'agiwulira bwe bagyogera ku ssimu n'amugamba ekiri eyo kavuyo buvuyo abaana baafuuka ekirala bakwagala mu maka naye waaki wagasuulawo. Omuyaga gubeeramu mu maka kye kino abakyala kye nabagambye omuyaga gubeeramu mu maka naye ogakutta otya weewaddeyo otya. Abamu baddukira mu kusaba abamu ne baddukira mu masabo.
kati gwe kyolowooza ekisinga nze ndowooza okusaba Katonda akugamba bw'omusaba awulira. Ekyo ekisinga fukamira wansi ku maviivi osabe amaka togalekerawo mukazi mulala yenna. Mukazi munnange ali eyo wadde bakukyaye Katonda akyusa obwongo ne budda. Jovan alabiseeko ng'akubidde Daisy akasimu. Wabula lwe amugambye ndowooza tomanyi ka nga gye kali. Mugamba alekeraawo kukubira era mu bulookinge oba oyagala olabika naawe okyayagala okumunyumirwa. Maama azze n'amugamba wafumbye emmere mukyala jangu ogitujjulire. Lubu ye yafumbye emmere n'abagamba mugenda kuzinira ku ntoli zange empaka. Mugenda zinirako buli kimu kye ŋŋamba kirina okukolebwa ate mu budde bwakyo kati jangu ogijjule. Lubu yalabiseeko nga yeemulugunya n'agamba nedda nnyabo. N'amugamba nti nze byenkola sitambulira ku ntoli zo bya sitaata. N'amugamba lwaki taatawo obanga gw'ofa lwaki si abeera abikulagidde? Nze abeera abikulagidde. Mu ngeri ey'okulumya era mumanyi abaana abakulu ne ba step mom embeera yeeyo bw'etyo ebeere waka. Wabula nga bwe nagambye Daisy ye alabika yakooye talina galaba bikugu gye nga giri ku geeti. Awoniza muganda we n'amugamba mukwano yessaawa ogenda ojjula emmere bw'ogijjula ovaako ki? Lubi ng'agamba nedda nagifumbye n'okugijjula ngijjule. Amugambye genda ogijjule. Ekyo nakyo kiggwe kwegamba bakuume emirembe waka. Ebiseera ebimu ndabyeko osamisa ki ng'atugamba nti nno emirembe gisinga okubeera omutuufu. Erondawo emirembe. Nti emirembe gisinga ewaka n'obeera ng'oli mutuufu ekyenkanawa olumu obireka n'olondawo emirembe okusinga w'onookaayana. Olukyano media kw'obadde mukwano nkusaba you subscribe atannaba, like, comment and share. Weebale kumpuliriza.